Gavumenti ng'eyita mu minisitule y'ebyobulamu eyanjudde enteekateeka egenda okuyitibwamu okugaba obutimba bw'ensiri omulundi ogwokusatu okutandika n'olwokutaano lwa ssabbiiti eno. Bagenda kuba nga batandika okutambula ku nnyumba nga bagabira abantu obutimba bw'ensiri. Minisita omubeezi ow'ebyobulamu ebisookerwako Dr. Moriku Joyce Kadukyu abuulidde bannamawulire abatudde ku Media Center wano mu Kampala nga bwe bafubye okulwanyisa omusujja gw'ensiri nga kati abantu wakati wa 15 ne 16 buli lunaku be bafa omusujja guno mu Uganda. A lot of investment in terms of malaria prevention. This has brought the prevalence down to 9.2%. Okusinziira ku minisita, obutimba bugenda kusooka kugaba mu disitulikiti ezisinga okubeera ku bwerinde era nga yakutambulira ku mulamu okugamba nti mu katimba k'ensiri. There are regions with very high prevalence. There are those with very low prevalence. That is why the distribution of mosquito net really varies. Tulaba nti ebifo ebiri mu Mambuka n'ebifo ebiri mu West Nile n'ebifo ne Karamoja ze districts ekyasinga okuba nga zirina omusujja gw'ensiri. Obutimba obukadde 27 n'ekitundu bwe bugenda okugaba okwetooloola eggwanga ekitegeeza nti buli abantu babiri bakufuna akatimba kamu. Akatimba akamu tukawa abantu babiri. So abantu abali mu nnyumba yo be bajja okusalawo abantu bameka abafuna obutimba mu ennyumba. Ministry yasindise dda abantu abagenda okukola omulimu guno mu bitundu by'omu bukiikaddyo ne mu Mambuka okubangula abakulembeze n'abantu ku nkozesa y'obutimba buno. Ekikulu kya byonna tukolagana ne district okulaba nti no district ziteekawo bylaws okulaba nti nno basobola okupanishinga abantu ababakozesezza obubi obutimba bw'ensiri. Enteekateeka y'okugaba obutimba eno ewemmense ssente obuwumbi bwa $1 za Amerika 120. Nze Ismail Nsubuga ku Lwabukedde TV.